Senkoto Edward alina enkovu gy'alaga gye yafunira mu saaluuni gye yeesiganga ennyo era agamba nti kino kyamuzibula amaaso n'ategeera nti abantu bangi bafuna ebizibu okuva mu masaaluuni gye beerongooseza. Bw'atyo kwe kusalawo okwenyigira mu kutendeka bannannyini masaaluuni n'abakozi baabwe ku ngeri y'okukolamu omulimu gwabwe n'obwegendereza era agamba nti kino akikola asobole n'okutaasa bannayuganda abalala. Saaluuni tuzirambudde ebbanga, zisomeseza ebbanga nga tuzigamba ekintu kyekimu okukuuma buyonjo, okukuuma byabulamu n'okukuuma abantu abayingira abazikozesa nga balamu. Oluba nga owasanga oli mulamu ne kasitoma gwokolako. Abantu n'abasinga mu nsangi zino bakulembeza eky'obutaba na mirimu wamu n'okwewala okuleeta abakozi abakuguka mu mulimo guno nga beewala okufulumya ensimbi ennyingi. Wabula Senkoto agamba nti kino kiba kya bulabe nnyo nti era buli muntu asaana okukimanya nti ebyalayisa emirundi mingi egisinga biggwera ate mu ssente nnyingi. Omusomo guno okujja mu institutions kiyambako omwana okuva wano nga amanyi kyokkola ki ekyokukola ate gyagenze ebintu ne bimwanguyira nti buli kimu akikola ki akimanyi. So obuvunaanyizibwa bw'okuteeka emisomo mu bitundu ebyenjawulo kulaba nti tukendeeza ensaasaana y'endwadde, okukuuma obutonde. Ezimu ziri natural naye ziri very expensive, zijja kubeera oba wig ezisinga naye buno bwetulina abasinga wano mu Uganda bukolera wano Namanvu bakukola mu byproducts za oil bamukola bamulumusa enijjako diesel waffe n'amafuta bonna gamugawulira ebisigalawo okusinza kutenderamu ebiri bakolamu ebintu bingi basobola okukola plastic ngono okutulamu basobola okukolamu ebintu bingi nnyo ekino ekisembayo ekibiri ye pati. Wabula ategeezezza nti basanga okusomoozebwa okw'amaanyi mu kutambuza omusomo guno eri abakozi b'omu masaaluuni ag'enjawulo n'abo abayizi abali mu kuyiga omulimu gw'okukola mu saaluuni mu ggwanga lyonna n'agamba si mulimu mutono nti era y'emu ku nsonga lwaki baakatambula mu disitulikiti 32 zokka eza Uganda. Abayizi abeetabye mu musomo guno bategeezezza nti enteekateeka eno nnungi ddala nti era kyeddaagisa nnyo okugiteekamu n'abantu abo abakola omulimu guno abaguluddemu akaseera beeyongere okukuguka mu mulimu gwabwe. Mukirireko wansi nabo mubabuulire kuba enkyaffe tugendagenda mu field tutandike okukola kuba tukimanyi naye ate twagala tutandike okunoga ssente nga bamama baffe bajjajjaffe batandika batufunemu nga bakyaliwo kumba obulwadde wetunaatukira okunoga obulungi ssente obulwadde bajja kuwoledde nga bwabatwala. Wabula kyotasaanye kwerabira nti ebitundu 80 ku buli 100 eby'abavubuka mu nsangi zino tebalina mirimu naye ng'omulimu guno ogwa saaluuni mwangu ddala okutandika omuntu n'afuna ekigulira magala ddiba. Ate mwana wattu saaluuni ekula mangu nga n'ennyiniyo bwakulaakulana. Naye ekisinga okunakuwaza mu byonna y'engeri abagukola gye bagukwatamu ate ne batafaayo kugoberera amateeka ga byabulamu so nga nno omuntu asobola okufuna endwadde okuva mu saaluuni gye yeerongooseza. Eggulire lino likusakiddwa Nancy Yokong ku lwa WBS Kampala.